nje abali ku HK Media amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi nga bulijjo nkutuusaako ebyo byeyagala olaba olunaku olwaleero wano wondaba wenyimiridde ndi Entebe airport ku Cargo Village ate nga tuzze okubeera nga tukima omulambo oba omubiri gw'omugenzi Shifa Naluyinda eyafiiridde mu UAE. Abantu bangi bazze bagamba nti yafa gaasi, abalala bagamba bamusuula mu nnyanja, abalala bagamba bamutuga. So kati ekituufu kiki? Olunaku olwaleero nakedde funa simu okuva ew'omukyala Sham Events ate ng'ali ku ground mu Abu Dhabi oba y'omu kuba kwasaganyiza ensonga z'omwana ono okulaba nti nate atuuse ekiseera n'abeera ng'akomezebwawo awaka. Twagala tumufuneko ku simu nga tetunnaba kubeera nga tubatwalako eri mu kago gye bamutuusiriza okubeera nga tujjayo omubiri gwe ate tulabe wa gye bigenda okuggwera paka mu kubeera nga bamuziika. Tugenda kubeera tumukontaktingako atubuulire emboozi y'omuwala ono okutuuka okubeera nga ajja gaasi yali etya bo nga abali ku ground abali mu Dubai oba abali mu Abu Dhabi wankubadde ng'ebigenze maaso wano eno kumusondera ssente mubirabe ku mikutu egimu nga bitambula naye ate twagala okumanya ddala okuviira ddala mu kamwa k'omuntu eyali ddala ku ground kiki ekyatuuka ku mukyalo ono okubeera nti nate Mukama amujjulula okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ebyokumwokya gaasi Omuwarabu gaasi yamwokya etya yava atya mu nnyumba ya Muwarabu okubeera nti natuuka mu ddwaliro ate okutuuka okulaba nti nno awummula mu ngeri gy'awummuddemu. Tugenda kubeera tumufunako wano eno ku simu omukyala Sham Events abeere nga atunnyinnyonnyolako emboozi eno nga bwe yaginnyonnyodde naye ne ŋŋamba saagala kubeera nga ngifuna nzekka njagala nammwe mubeere nga mugiwuliriza. Sham Wandi mukwano oyogera ne HK Media. Yes dear. Hadija Kigozi. Tuli live on set. Okay. Ate nga abantu bagala okumanya exactly kiki ekyaliwo okutuuka Shifa omubiri gwe we gutuuse okubeera nga guddizibwawo. Abantu bangi bagamba nti nno yagwa mu mazzi, abalala bagamba gaasi yamwokya, abalala bagamba baatuga mutuge. So kati mwe nga abali ku ground mawulire ki ge mulina side eyo? Twenga abali ku ground omwana yajja gaasi naffe kitugambibwa kubanga tetwalabako wadde crime scene nti weewano gaasi omwana we yamwokyera naye tulina kukkiriza ekyo netugenda n'ekyo kye batuwadde okuva mu ddwaliro nti omwana kyeyafa. Gaasi yamwokeza mu bed space oba yali alina waakolera? Omwana yali yakajja ennaku 5 ng'akolera ne bamutwala ewa mukama we waliwo agenti yamuleeta naye ndowooza Hadija mbadde nsaba nkuwe ku sisita w'omwana ndi naye wano ayongere okunnyonnyola byonna. Gyebale kulinyoko. Kale mukwano naawe gyebale kunga kitalo nnyo mukwano. Kale mukwano. Omwana yajja atya gaasi? Amannya nze Hadija. Omwana gaasi sijja kulimba kuba engeri gye tutaaliyo. Tegwe bataatulagaako nti oba wano wajjiiridde. Naye nze omwana namulabye engeri gye namutuuseeko nga kikuteeberezebwa okubeera nga gaasi naye nga gaasi oba n'ebikemiko bwekiti namulabyeko n'ebikemiko naye ekibulawo bye sijja kukaatiriza nnyo mukwano. Naye nga yava e Uganda ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga abadde yakagenda n'afuna obuzibu olwamujja e Uganda baamutuusiza mu nnyumba kati mu nnyumba ndowooza yamalayo wiiki emu n'ekitundu n'afuna obwo obuzibu abaamuleeta ne bakubira abeeko essimu kati we bakubira abeeko essimu ne bamala abeeka ne batukonekiti ne bakubira taata wakati abeeka ne batukubira essimu tugende tusobole okufolowinga omwana ono kati n'agenda okufa ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'omukaaga. So kati okuva mu gw'omukaaga paka omwezi guno abadde nga talowoozebwanga kuddanga eno oba abadde ali mu ddwaliro ng'akyali bubi nnyo oba abadde yafa dda?
abadde omwana yafadda olwafa waati tugenda okugenda mu ddwaliro ng'omuntu eyasayininze nga yeeyise taata we nga bamuyita ye Umaru Mugisha ng'alina n'omwami omulala gwe yagenda naye nga yeeyisa bulaza we n'asayininze wantu wa mirundi ebiri mu ddwaliro ne ku polisi era Shakayima. Bano be ba agenti abaamuleeta b'omuwala bamuyita batya omugenzi? Abo be baasayininga nga taata we. Nga basayininga ku ddiiru ki be baatwala omuwala be ba agenti ye yabasindika oba mmwe mwabasindika? Kati agenti oba ye yabasindika awo kye tutamanyi. Era okuva be baasayininga omwana tebaddangamu kulinnyayo tebaddangamu kutulaga mwana nti oba ali wano tebaddangamu naye ne tutuuka okunoonya omwana nga tebazzeemu yadde okwenyeenya nti oba kabatulage omuntu gwe baasayininga. Mutegeera mutya oluvannyuma nti abantu abo be basayininga omulambo ogwo? Kati ffe we twagendayo okunoonya omwana oyo nga tusinzidde mu ddwaliro batulaga amannya g'abo abantu tutandika okunoonya omwana oyo batugamba mu kigetya nga bano abantu abagamba nti ye taata waabwe nga temubamanyi omugamba tetubamanyi kati kyatukalubiriza nnyo okufuna omwana oyo waali okufuna omwana oyo waabadde twamala kusituka kugenda ku embasi nemmala okunnyonnyola embase ne tusituka n'omukyalo omu wa embase ne tugenda naye mu ddwaliro kati amala kambuwalira ba mu ddwaliro okutuwa information yonna ey'omwana waffe aba embase bamala kambuwalira ba mu ddwaliro okutujjira n'okugjayo amannya nali baatugambanga amannya g'abantu tebaatugambanga amannya g'abantu wabula baagambanga waliwo abantu abazze okusayininga omwana oyo naye nga tebatubuulira amannya gaabwe nga ne fayiro tebazijjayo. Omwana okuva mu nnyumba okutuuka mu ddwaliro ennyumba eyo y'Omuwarabu gye yali akola yavaayo atya? Abo bennyini be bantu abamusayininga be bantu omwana gye yali akolera be yayita n'abakwata byonna pasipoti simu ngoye abo be baayita ne bamuvuga ne bamugye gye yali akolera Nashakayima ne bamutwala ku ddwaliro z'e Sakabuubi. Baali ba takisi? Baali ba takisi oba baalina enkolagana? Balina emmotoka zaabwe ez'obuyonjo. Baali balina emmotoka zaabwe ez'obuyonjo kati embase bamala kusituka ne tugenda nabo mu ddwaliro ab'eddwaliro kwe tubakukumizaayo fayiro ey'omwana then ne basooka batulaga abantu abasayininze omwana oyo nga kitaawe ne tugenda ne ku poliisi y'e Nashakayima ng'era omwami oyo yasayininga era oyo omu yasayininga nga taata we era n'addamu n'asayininga nti era kitaata we egenda Nashakayima. Kati mmwe mufuna mutya omulambo oluvannyuma olw'okubeera nti nno yasayininga taliiwo ate mmwe muliwo? Kati okuddira omwana oyo kansooke nkuddireko Katonda manyiga okunoonya omwana oyo okutuuka okugenda ku embasi nga bamaze okuŋŋamba nti mu ddwaliro ne poliisi nga baŋŋambye ekintu okukakasa nti nze muganda w'omwana oyo balina kusooka kunzijjako DNA test. Nembagamba sikigaanye ekyokunzijjako DNA test naye bwe kiba kyetaagisa n'ekyokuyita taata wange tujja kumufunira pasipooti tumuteekemu tiketi ne visa ajje wano nti olw'okuba amannya gange tegamaakinga nga tetulina famire neemu nga naawe bw'omanyi ebyewaffe amannya ge batutuuma. Kati eno kyakalubiriza nnyo okukakasa nti nze muganda w'omwana oyo
naye oluvannyuma ne bantuma byonna byonna ebikwatagana ne kitange ne mbibawa ate nga ne muto wange byalina kati awo kwe kusobola okugamba nti mayiti y'omwana omulambo gw'omwana wo guli mu kitundu bwekyo wa muganda we. Mwagezezzaako okufuna details z'abantu abasayininga nga bataata b'omuwala omugenzi? Abantu abo essimu tuzirina, osobola okumukubira essimu n'akugamba nti bwe mutawaana ennyo okutandika okunfolowinga nja bateekamu ssente empitirivu nnyo bandabe nga babadipootinga babazeewamu kuba mmwe muli bamasiikira. Bwe batyo bwe babagamba? Babatiisatiisa. Ate ne bagamba bo bakolaganye ne embassy ebbanga ttene. Era bamu ku foomu bamazemu n'emyaka 3, bamazemu n'emyaka 10, simanya biki bwebyo. So kati bwotyo bwe wafunye omulambo omubiri gw'omugenzi Shifa, ate n'omaliriza nga oli azaamaanyiddwa nga tofunye bantu abamusinga tetufunye bwenkanya. Okay, nga family tetulabyeko tugenda okukakasa nga tumaze okutuuka mu mokyale kubanga kati tubabikulirawo nga tugenda mu mokyale emitwaliro bwe tujja okufunira ekituufu. Okay, tuli basanyufu kubanga omuntu okufa noba nga tomuziiseeko kiba kiruma, naye tuli basanyufu okubanga omulambo gukomyewo era tugenda kukebera emulako